Newokola otya ng'omusajja takwagale era abatajja kukwagala. Kino nno Dictator Amir munnange yakituyigiriza. Anti Dictator Amir ebintu byali mu kukola ate teyabikolera Chosen Becky. Chosen Becky yamuzaalira abaana abaali bawerera ddala basatu oba bawerera ddala basatu, wabula byali mu kukolera omukyalo ono Nakawere munnange ate teyabikoleranga Chosen Becky. Ekitegeeza nti nno ewa Chosen Becky yali ayagalayo masannyalaze akossa ndowooza ne ssente. Efe katutemu omugambo naye nga munanga akatambi ako koli mu kulaba Dictator Amir akyagenda mu maaso n'okuba nti n'ate yeebaza mukyala we olw'okumuzaalira akasukaali era yatusuubiza emikolo tujja kubeera nga tubikuwa ssaawa yonna naye bwe biti ate we biri erudda eyo. Subscribinga, likinga, lekawo obubaka bwawo mu comment section. Katugendeko ewa chicken Bannayuganda tebagwayo, Bannayuganda tebadisappointinga. Tutandise, katutandikire wano. Ekyabadde ku proposal nga mulinga abategeka okwanjula kyekyabadde kyekyaki. Ekirala mukyala Chicken nga atemereza nnyo bannaye. Ayinamu kano. Bano Chicken tebabanga bakuteeka mu ccupa. Chicken baleka bamuteeka mu ccupa. Chicken balika bamuteeka mu ccupa. Omukazi abadde ayina engeri gy'atemereza wati ng'agamba nkumaze nkumaliriza kaakano nkulina muti mwamulabi yabadde atemereza. Mujjukire wano chicken yali yeegasse ne Mickey seems too funny nga bagamba abakazi tondeetera abakazi mubadduke this that. Naye omukazi abadde ayina engeri gyebadde atemereza bwati nga bwatunuulira mu Nazaala tojja kunnemesa osaaga. Si mwango nze namulabye omukazi ajja kasobolako ka chicken kasaaga. Omukazi atali mwangu omulabirawo waliwo ababadde balina bye bamugamba n'akola. Si mwangu yakasobola akavubuka ako nze nkubuulira. Omanyi waliwo Yes, era nga tukyali ewa chicken Rama si musanyufu. Rama si musanyufu avuddeyo munnange n'abeera nga ate ayatulira chicken olw'obutamuyita ku mukolo gwe wabula ayina entanda gy'asibiridde mukyala wa chicken amugambye nti chicken mwenzi. Mbu chicken mwenzi ayina abawala abalala n'olwekyo mbw amuteeke mu ccupa oba amuloge. Si bigambo byaffe, bigambo bya Rama. Katubeere nga ate tubikuwa. Balowooza oli mu stanti naye koonakeera ku makya n'ogamba kati nnyenda wa maama Tiana ewaabwe ogenda kulaba ebivumo ebigenda oyiika ku mukazi wo. Naye byonna bye banaamuvuma si nti bituufu. Bajja na kunoonya ewali akasundo bagambe kirina n'ogusundo ogulimu amasira. Busungu abakazi bo we batyo nakyolale. Oba obayiye. Wano babadde bagamba nga Mama Tiana era Mama Tiana we proud of you bagenda mujjukiza obusiyazi bwo. Bagenda kumujjukiza obubi bwo byonna bye wakola nga baagala omukyawe. It's not because nti baba boogera bituufu. Baba baagala omukyawe bo bakole ki badde mu kifo kya Mama Tiana bo weebate ebbanga lyonna. Wano babadde bakuyita musiyazi. Chicken musiyazi. Naye ng'ate nze sisobola genda na chicken abakazi weebate omunnangu bakatonda yabakola atya. Nze sisobola kukkiriza chicken kati balabye ofunye bagenda mutandikako. Ekyokubiri chicken n'otampita ku mukolo gwo n'okola proposal n'otampita neyongedde okutya ensi. Wano nakubeererawo ku bikonde byo ebya shawa nenkubeerawo ku bikonde byo ajati namyalo yantwala nenzija nenkwata ebikonde bye era video nekuba nnyo akaunti yange ne bagitwala n'otankolera wadde video nenzira mwena akaunti nengamba which is okay osanga teyategedde. Chicken nze nenzija nenkubeererawo mu bikonde byo nenkwata zi video nempositinga nga tonsasudde wadde 10 kuba tewansasula. Niye Chicken n'otampita ku mikolo gyo
Chicken n'otampita ku mikolo gyo. N'okola emikolo. N'otankubira ku ssimu. N'otampa invitation card. N'oyita shira price. N'oyita abantu aba batali kuziika nga ne woliba ofunye ebizibu tebalibeerawo. Nalabye ba Brians kale ye Bad Black kale. Naye ate chicken. Ne bw'obanga olowoozaako obulowooza okufa tompita ng'okuziika. Chicken n'otampita ku mukolo gwo. Nga n'oyo omwana chicken ffe twakwadvisinga nga kuba oyo omwana mu kumuzaala wasooka n'omwegaana. Chicken n'ennyimirira n'enkubulira n'enkugamba oyo omwana wo era akufaanana. I inspired you to love your daughter. Naye n'otampita ku mukolo. Nabadde mpunya bbi. Sabadde nangoye za white. Nabadde ndabika bubi. Kuba nalabye Malinanku alinga yetegadde likifoni ziwuyo. Uyo Malinanku. Oyo maamawo. Uyo maamawo. Kyogamba nabadde siina mpale ya bulaka na saati ya white. Nze gwolaba nze nayambadde bulaka. Nga mulimu ne ka white kuba dressing code nagitegedde. Nalinze chicken ye gwe nkubulookinze maziva wano ku mannyoko. Njogera nnyo njogerera ku live yange. Genda saaba siro. Nina obulumi bwange obwasamira mugenda. Kuba nategedde nti dressing code black and white. Eruwa black. Nategedde nti chicken engeri gyayambaddemu ka white. Nengula essaati empya n'essaati sibadde nayo. Ngerimu aka white. Nengula ne t-shirt ya black. N'empale nga wogiraba nze na black. Nengula engoye empya. Nengula n'engatte empya. Omwana oyo n'atampita ku mukolo. Nabadde mpunya bbi. Kale newe sandibadde mu bulaka. Binebaga mama wo bye yayambadde nono Derek Fonizi. We babadde beemolera joli nti nambe mute yabaddewo kitaawo. Nabadde sobola kufuna lugoye lwa white n'enzija. Nabadde swafuna lugoye. N'ennyambala n'enninda nze nanga nnyambadde bulaka wange. N'otankubira simu ninde simu. Ziwera sawa zabadde nalinze kuva sawa 3. Ziwera 3 kitundu terika simu. Ziwera sawa 4 terika simu. Ziwera sawa 5 terika simu. Chicken noyitadde no. Nze n'otampita. Ekigere kya Shira Price kikyagenda mu maaso n'okuba nti nate akyogeza bannayuganda. Bannayuganda bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate aboogerera ekigere kya Shira Price. Ekigere kyekyo munnange. Omulungi tabulwako kamugo. Naye nga munnange ate nno Shira Price abwe yalabise naye nga bannayuganda bakyagamba ye ekigere kya maada kibadde kikye kyatuukawo. Kale nno ate weebityo webiri erudda eyo. Akkiriza ate tubeere nga tweyongerayo. Mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nno otufuna Bad Black naye alumbiddwa. Mbu hips tebazitegeera mbu tekuli hips. Obaani ono atatya munnange Bad Black. Naye katubeere nga tubikuwa nti ffe tubikuŋŋaanya ate ne tubeera nga tubikuleetera nga bwe tubifunye. Bad Black ate kati ebbina lyo lyazze nga teririiko hips. Bannange wano mu maaso ng'olabika bulala kyokka emabega wanyumye. Oba ne hips ojja kuddayo nazo zinone. Ebbina lyanyumidde emabega naye wano mu maaso wano mu bisambye omuntu bwakutunulira mu ango yaano mu bisambi nakanga kakyala akatayina bbina mabega likyalimu obwa artificial kati omuntu bwatuuka emabega agambirawa alino lya sajjoni naye nona ne hips ogateko hips ekintu kiviireyo ddala. Yes, nona ne hips bannange obulungi kwefa kati ebintu bino bya bbeeyi bamikwano. Era n'omala ogattako hips kati kyendabye n'ofuna defense mechanism. Mama wano mu bisambi wano. Naye nona hips. Nze zibulako. Ebbina liraga nga hips zibulako. Anyway, kikyolowooza kirigero ukafanya kujala kwa kaunti ya mulabe video ze. Bannayuganda bangi tebannasanyukira kyafulufiga kw'ossa ne Honorable Justin Namere okuba nti nate baakwataganye. Katubeere nga tukuwa Balista Timo. Ate bino biki ebigenda mu maaso bannange? What's going on?
byadda biri ebyedda 2018 mbadde manyi byakati nti tekisoboka oyo Katonda wa bujinga aba akola bikadde. Okay. Era Balista Tima avuddeyo n'atabukira maama wa Chicken amugambe nti ayambaleko ng'omuzadde, ayambaleko nga maama, mbw'alekeraawo okuba nti naakunama, si byaffe biibino. Maama wa Chicken tandika okwambalako nga maama w'omuntu, okunama nnyo n'osukka, onoonya basajja. Nkiddamu, maama wa Chicken tandika okwambala nga maama w'omuntu, naawe olinga akyanoonya. Ose wekaddayo ne Derek muzina buno obuzina mubakutema ensingo, bakutema ensingo. Muno yambadde akadresi kakoma eno yenna mugaba ayiseemu. Maama wa Chicken tandika okwambala nga maama w'omuntu. Muno oli mutema ensingo, tema ensingo. Chicken babadde ali maama bamutema ensingo, kati bagijjako. Tema ensingo, kutula ensingo, menyeka ensingo, oba ensingo. Baby bagambi balejje ne kadi, basasuza kadi yange. Maama wa Chicken kyusa engoye ez'oyambala, teri biteeteeyi. Onobeera jjajja kiggwe. Totwala abantu mu kimansulo. Mama wa Chicken okisusa. Mariamungu, yego Mariamungu. Mariamu. Unobeera ozina amazina g'abaana Kenya, Hollywood. Bakutamya ensi, we bakutema ensingo neevaako. Yego Mariamungu. Amanya weetuma g'abasirikale. Fred Lumbuye nno tali bulungi, ate nga tetunnalaba bavaayo kuba nti naate bakola ku nsonga ze, naye essaawa yonna nno yandidizibwa mu ggwanga lyattu Uganda. Embeera etabuse ate nga n'abamuyamba nabo balabika ensonga bakyazikwata mpola. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Mbalamusizaako mwenna bannayuganda, nze Julius Katongole mu Miransanafu. Ensonga endeese lunaku olwaleero mawulire si malungi eri muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye, bangi gwe mmanyi nga Chemical Ali. Mukimanyi bulungi gavumenti ya kuno eyaayo eri Kaguta Museveni erumye ogw'engulu n'ogw'emmanga okulaba nga bali wamu n'ekisinde kya PLU okuleeta Fred Kajubi Lumbuye omujja mu ggwanga lya Take. Meetings zibadde zituula ebbanga lyonna, Bahandru Mwenda, Secretary wa PLU, ba David Kabanda, Ambassador wa Uganda mu Butuluki, Nusrat Peru n'owawano, okulaba nga Fred Lumbuye bamukomyawo mu ggwanga Uganda. Olunaku lw'eggulo babadde bayise meeting era yatudde ku kitebe kya PLU okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye bamukomyawo mu ggwanga lya Uganda, era nga banoonya nsonga ki gye basobola okulaga ensi yonna. Kyovola balowooza nti bakwate ebipande bekalakaase balage nti Fred Lumbuye yali mutujju mu Uganda, balage nti yali muyeekera, bagezeeko okulaba nti bamuleeta. Kubanga eggwanga lya Take lirina omukago mwe guli mu Europe, ng'ensonga eyo eba egenda kubakosa. Meeting eyatudde eggulo ng'ekulembeddwamu Secretary wa PLU basazeewo okulaba nga bateekamu kyonna ekisoboka okulaba nti Fred Lumbuye bamukomyawo mu ggwanga lya Uganda. Era amawulire genfuna nti bo bamwagala kuba mukama waabwe abagamba Lumbuye is the problem. So essaawa zino tulina okulwana nga ffe bannayuganda okulaba nti tuyimira n'omusajja ono Fred Lumbuye, freedom fighter. Mujjukira bulungi
emabega kaawo yabalemerera era n'afuuka enjovu. Era eggwanga lya Turkey liri mu kwekwasa nti essaawa zino kiyinza otuleetera obuzibu kuba luli twakirabako abantu balumba embasizi ez'enjawulo baatuweereza ebiwandiiko eby'enjawulo. Tetulina kwebaka, tetulina kuwa mulabe chance, tulabe muganda waffe ki ekyetaagisa okulaba ng'ava mu ggwanga lya Butuluuki. Kyova olaba nyimiriddewo okulaba nti tulwana bwezizingirire tuyambye tutya Fred Lumbuye. Abasajja abatadde Kazito mu parliament mwakiwulira Minister Museveni omu yayimirira mu kakiiko naga message ya intelligence ebalaga Lumbuye afuna information agijjayo ya security. So baganda bange mwenna we muli akaseera kano tetulina bwe tuyinza kuyimirira na muganda waffe Fred Lumbuye ewatali wano kuba ayina ettafaali yatadde ku struggle, ayina ettafaali yatadde ku lutabaalo luno nga twetaaga ffenna buli munnayuganda gyali okulaba nti tuyimirira ne muganda waffe oyo. Eby'omuvubuka ono Kajoba munnange ate kontrakiti ye mbu eyasaziddwamu bakyagenda mu maaso n'okuba nti nno bamusekerera. Bani abamusekerera? Abannuupu bakyagenda mu maaso n'okuba nti nno ate bamusekerera. Nabyo katubikuwe. Kajoba onaabeera bubeezi na kisiraani muganda wange. Abasajja nga bakwesambye bukyali. Tonnaba na kulima bakwesambye. Tigwe watankula abaana bannuupu. Kugambye ndabye Lama agamba nti omuyaayi yalaba bagobye Benita ku mulimu naye n'avaayo ne yeekozesa vidiyo nti mwe abaana banuupu nange senga mungobesa ku mulimu mujja kundaba naye ng'ayagala kulobinga kasente bambi musajja wattu. Kumbe ebintu byali siriyasi. Kati eri tebakwagala eno weegobeseza ku mulimu kati ogenda kukola otya sekaddaama waabwe. Pozi ng'owadde savings ekimala muganda wa mwaye mwekozesa nnyo ebyekisiru mmanyi temulowooza emitwe mwina minene naye tegirimu magezi kati kookirabe. Tontwe tewajja mu kalaayi ate wano tolina gw'osobola kukwata bujega gwe byonna kaweekole byonna bye weekola oba weekoze eki wano tolina gw'osobola kukwasa bujega. Ogenza n'oteekayo kibakuntumye ogenza okutegeera nti oyo tya nga buli omu yakifunye. Bino byolaga mbu simanya bakugobye wayimiriza ebikola kutamu yo wennyini gwe ng'oyagala ng'ogoba Benita nga bwe bamukola oba agenda kuba yakufujirira obusente olowooza nti gavumenti egenda kukudduukirira. Ffe tetwetaaga kumanya wabula twakugamba kana akazannyo kafa ate ffe abamanya bwe kakaggwa katya. Ffe abamanyi tugenda kugukomekkereza tutya. Bino byonna kaweekyange kogambe nti bakugobye destination tukwagala ku Entebbe airport nga wazzeeyo ewaka. Olowooza olina gw'osobola okukwata obujega. Banange tewabaako gwakwata obujega ono tewali yamugobye. Nekino ekibaluwa kyatadde simanyi kibakuntumye alaga nti kampani emugobye akijjayo mu bunambiro obw'ekitalo ng'ategedde nti ayokyezza naye nga ebbaluwa yennyini eraga nti ye yennyini eyeeyimiriza okukola nga kampani talina kyemanyi. Kati kokola otya kosinde omanyi kati mumunoonya mulowooza nti sente z'omulimu omusolo ziri awo wemunaabaako omukola nga gavumenti bagamba bambi abo bajje bambi bagenda kumutta matamabuuku ng'okaaba mangu. Wava wano n'otutegeeza ng'era otulaga oli confident era ng'otulaga nti tiwali kigenda ate kati weegoba ku mulimu twakugamba kana akazannyo fe abasalawo kaggwa katya fe abasalawo kugenda kuggwera gutya era genda kumekerera gutya nga wonna tuula weesibe kyamutwali awo olowooza abannayuganda tewabaako ono gwakwata obujega kati anoonya nti wabeewo amuyita amufujjirire amugamba ya munnange kubudduukirize teweerabira nti ne gy'olaga omusango gw'obuliisa maanyi gukwebuli twakugambe tugenda kugufujjirira tugenda kukubeerako. Omusajja avuddeyo n'akikubawo ku ttaka bulijjo amanyi neebuuza kyali ng'alemezzaamu nnyo mwami Kyagulanyi kumba omusajja abala kasente amaze n'akikubawo mu vidiyo eyo yagikoze kiro 6 n'agamba munyambe mumpe ku ssente siina yadde 10 kyenjagala okubuuza mu ebbanga lyomaze ku kyeyo ssente zobadde ng'okolo ziteekawa kikyogase ku NRM ntubuuza mbubuuza ate okuwagira NRM si mulimu mugenda vuma abantu mwetunuzeemu kamera mulowooze nti bw'ovuma ennyo buli avumye obulungi okusinga bagenda kuyita bakuwe ssente bakulimba ogenda vuma bagenda kukuleka ogenda kukola videos obeere ebbali abantu bakukyawe bakulabe nga kasasiro
nenga teri wa NRM yena yenza kena ncha kuyamba mwegendeze nga muvuma abantu no batabukira n'okulabisa labisa buli kimu okyasaaga bulaza omaze n'okikuba bulijjo oyagala ssente omusajja amaze n'abagamba akoode balamu n'akola mama Namere n'akola n'abalabo nabo nabe mulaba okukwata bataddewo awo n'abagamba mumpe ku ssente naye embeera mbi ebbanga lyonna abadde nga yeetwala sipiidi yeevuga sipiidi alemezaamu kumbe naye alowooza bagenda muwa ssente nga Benita bwe bamukola gwotegendereza bajja kukuwa birala abantu bagwe eddalo kyaluma abantu osanga omuntu mugagga sente ze tezikyamufaana emirembe gyamugwako lwaki Namere yabeera lwanamera omuzoganyi lwaki yabeera bino nomuga biliyoni zibwaliridde n'onyumirwa Namera kulumiza kyo omutwe Namere mutoka mbaali eyerwanyeko ng'ekiseera President yanawulira ati ngo biliyoni ya ate Namere yakuluyo omutwe Namere alwana n'ababbi bappidiye mu baaki webuuza abantu kiki so nze nkubuulidde nti kategori ejja kulaba eziyimba ekigambo by election abamu baagala ssente amanyi nti bwanadda mu kamera nagamba Masaka waliyo by election bannange kitokota nti ojja muyita omuwe ssente naye okimanyiza blackmail sizigaba ekyo nkimanyi nga basente naye za blackmail zonnagaana forever and ever ezo sirizigaba kakati kategori ey'okubiri banneegombye Namere n'enfuna obujja obuzibu mugenda ofuna emyaka gigenda kubeera eki editi babatuuzizza ddamu yabatemyetto ate wafa kati wafa abantu watulina abantu baffeeyo nga baba tebaasoma passe naye nga bagezi ba ku street kati basobola n'okukwata kati kubanze nebuuzizza si buli abakunaku Masaka omwo nejja kwewuunya ate amayitire ng'ate kubanza abo bakatiriga babadde banga nti ate baawuliddeko nti ate abaaleese ennaku ate egurupu ereese n'oli omulala kati baagala bakozesa ono basikooli eri ayongera ofulumya ssente kati nze muteekamu sirwana losers match abantu bagenda baliisa amabanja losers match mumwefulukute mwetale ku mikolo gy'e Masaka na national office layini y'abantu erinza awo giraba okuva ku makyankiri yalinga abantu ofulumya 10 bayingira 10 ofulumya 10 bayingira 10 naye njagala kwebaza webala okufunira babbuloga ne ba TikTok emirimu baŋŋambe se we bagende eyo Masaka bamanyi okubatikka wano basi ne batikka ne batwale Masaka balya bulungi hoteli basula mulungi anti waliwo abantu abamanyi nti okuteeka ku mikutu kwekkola erinnya akompitinga ne Namere yatandika okuzimba erinnya ng'ali ku campus asoma ku school ali ku NTV najja ng'aguluba n'erinnya lye mu mayengo gonna yayagala ssaawa eno afuna erinnya ng'erya Namere bweteta mdo badde mulabi mulungi olwokwegumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribing olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba